Joske kuna etandikidde watali bulango Black Gem Pictures yekutuusako firimu etandise olunaku olwaleero teweerabira nti nno tugenda ku muzonto ebiri munda baasi etandika oyinza otya okunoonya amagye nga wendi olaba akakasi we sikakuba wakiri nja katuulako kamanye sinotulaka ezitowa kyenkanaki ne mazima dda wansuubiza ssaawa mmeka gwe omuntu aŋambye ojja mu ssaawa emu kyokka kati laba obudde kyagala obudde kyeyamaani atolowooza takyadde wannaaka etandise mu bujjuvu Black Gem Pictures ye kampani kutuusako firimu etandise olwanaku olwaleero so nga temwana mulenzi Damascus agikutuusako mu butongole mu firimu akuzanyidde nga Tony saagala osubwe n'abire Donata ye Lilian mwana muwala ono azanya firimu nkuyanja noonya ku firimu gye bayita The Other Side ziwa Benoni naye akuzanyidde nga Alex mwene etandise Nachi ye Nachi de Viola Vani Nachi agakola ssente Babi oba Babra Nantale Prose wamukazi akolya sino track mwene etandise Katoroni naye etandise n'akamunakyalo wange namubiru Latifa nze yansingira nganze Joshke Rona ye asimu evidence rento scandals tosubwa ku luno twolekedde buterevu ekitundu eky'ekumi mwebale mwena abakalabi okuva ku ntandikwa ate kasita owulira namo omanya twolekedde mivuyo migoteko gya ku muzigo munange nga tutandika nono gwe basuubizza mu katundu akawedde emabega bamusuubizza obudde nkomawo musaawe emu eyo ne yeetegeka bambi mukazi wattu kyokka kati ze zino essaawa 2 tannajja omuntu eyaŋŋambye essaawa emu bino bye mugamba ayagala nnyo luli olukazi kyokka nze tanfaako ate waddeawo n'agamba munno nze gwasinga okwagala owulira ng'obusungu bukusiibwa Kayondo Daniel ye technical director mwene etandise omukulu ng'atuuka baby nvaako tusanyuse ku ndaba kiki tosanyuse ku ndaba ne mazima dda wansuubiza ssaawa mmeka kati laba essaawa zozze nyina okubuzaabuza oli okimanyi mbadde nina obuzaabuza oli fala nyina obuzaabuzawo mbadde nina omubuzaabuza aleme kumanya gyenzi oyagala muddemu ebyokulwana gyendaga gyembeera ndaga olaba saagala amanye wajjemba ndaga nawe okitegeera okimanyi ebyokwenyigira twabisazizzaamu kyokka oli omuwa obudde bungi nze ate nompa obudde butono naawe tonyiga onyiga ojja kaddiwa nze oba nkaddiwe tobiŋŋambako olwedde tonjagala nga ndi muto singa obadde oyagala mbeere nga ndi muto wandibadde ng'onsanyusa busanyusa mbeere nga ndi musanyufu njagala buli we tujja olaba nze njagala buli we nzija ubeere mukwano ssanyu kwepi gundi egenda mu maaso vije Joshke ojja kaddiwa naawe tosiba pfeesa ebitama bireke bigire bizibi nawe n'ebitama buli wayogera ku bitama bambi kikazi kyattu ate singa babijjuza dimpo bannange nze kati singa munakyalo singa katike egenda mu maaso kyenagambye nakikakasa olaba kyenagambye obudde bw'olina busaze kati nabwongedde gwe ebisanja byonna nfunye amagezi nategedde ensonga lwaki okimanyi nategedde ensonga lwaki tompa budde kiki gingamba olw'okuba ogenda fuuka taata mukazi wagenda kuzaalira ekyo tekikuluma naawe kya kabulinga n'okufuuka taata nze kati ng'olinga naawe mbumbuno nga mwagala nnyo olw'okubanga nzaalidde gwe abasinga okimanyi bumala bumazi giwunye nange njagala lubuto temukatya firimu ekyagenda mu maaso naye kye tubasaba bambi bamikwano musubscribinge onyige nekkade kyemusinga okwerabira akagambo olwo mukeerabira naye tubasaba nako kanyige kitegeeza ki buli vidiyo gye tunaateekangayo ojja kuba ogifuna mu bujjuvu so ate layikinga omala okomentinge tweyanzenge firimu kegende mu maaso yayena ninaweleka obo papi ofuna olubuto Papa, I need your I need your time erabidde
werabidde baawo kati olaba baawo saagala omwerabire gwe no tewandireese onzitira muddu toleeta musajja oyo lwaki omuyingiza yagenda Somalia mu ntalo omusajja ali Somalia mu ntalo simuwuliza yadde yinza n'okuba nga ndi ku ssente za gavumenti wano wondabira ng'omusajja yafa dda jjukira gavumenti esigala etuweereza yadde baami baffe baafa lese saawa zino saali badde wano tebantwala mu magye nze I need you all the time nawe okimanyi nkwagala nnyo okusinga mukazi wo kyokka gwe oli gwowa obudde no gwe ate ebintu byove wano nawe leka ate kulowooza ku byakuvaana ate kujja wange nawe leka kya ffenna ffe tubeere ebyaffe oli abeere bibye naffe tubeere eno byaffe mu laavu yaffe kwebica kubica nkimanyi olina mungi nkimanyi omukwano olina mungi naye ekituufu kyo ebintu bino mpola mpola kyekimbagula n'okumbagula oluusi olaba omukwano gwe nnina omungi gy'oli mangu vaayo n'enzijano nkulabe mangu kisegeera ate olaba n'ekiro ngenda tandika otolokeka oyo omukyala wo olina omugoba baasi oyo mukazi wo nno mugobe oba oyagala tufune emirimu omukazi mugobe tulwanira omukwano gwaffe lwakuba gwe bakuzibya amaaso olw'olukazi kirabika lwakulugga nze nakugamba n'oyo omwana gw'alina si wuwo nze manyi hisitole mungi naye kati gw'oli awo nkubbirako aha serwajja okoota ayagala kina nnyinimu ntannama baasi ono ng'ajja alipootinga akawala ne gwe kali kalingiriza ebitakakwatako wena n'owulira obusungu n'abadde ku ssimu awo kayina olugezigezi boyi nakawadde okakasa okumanya kazibu banaye kanjiiridde olweje lw'amazzi omuli n'omusira ulitenga njagala katta ngo tugenga jjo gwe nayodde kali ne boyi mu bumpi bwako gwe okulungula okwo kekakubye kawadde nze ono mulungi akkiriza abamu tebakkiriza olaba bino ebinu bambi naye omanyi naye gwe olaba we kakukubye ako we kakukubyako kalinnya gye gava kawa levo jakkakuwera levo olaba omanyi we kagambye mbu n'omwana si wa musa shanga katuuka n'eyo just kayina nnugu naawe gwe wafunako tekannazaala kayina nnugu naye nkubuulire olaba kazaako enkya kati terina byakuwa kampe mu enkya ngenda kukeera weebale kakubirawo nga kakyebasa olaba tukakube nga tekannazuukuka bulungi kudda mu sensi zaako banayinagambye essimu nga kakyaku awo kati kakuwala awo olaba wandikubye bukubi essimu n'ontegeeza olukazi nga lufuuse olukazi use yasanze biwedde nga bakubye eki sebo omukulu yasanze biwedde layira olowooza anti yabadde ku mirimu era talina kyamaanyi nnyo kye yakoze yasanze lwankubye edda gwe kati n'agamba nakuyingiza mu nju ng'agamba biki yensonga lwaki nzize baasi teolina kye yakoze nze kindeese mpulira entabula gwe emboozi ye entami naye kakasajja naye omusajja tumuleke lubbaalu olwo terulina makulu naye ngenda kagajambulaga baasi bwekanannema okuba ebikonde wekannema okuba ebikonde nja katuulira kakakasa obuzito bwa sinotulaako oba kampita pickup abasajja mwetiba Roni ye tonoonya majje nga wendi wano nze musajja gwe nze ndi majje wekanema okugonza obulungi nja katuulira yesiga obuzito bwe yesiga obuzito omusajja mukulu ali eno abirowoozaamu abakyala bamutabudde bonna bamufa bitole ate nekyewunsa nawe oyinza okwesanga obafa bitole naye bannange si wange omwana si wange yinzika kitya
kisoboka kitya nga nsunze bowa ya muno ate nze agisunda nze kandi shuwa bowa nze agisunda nze omwana ayinza atya obutaba wange aha ekibuzo kyange mweno firimu kigamba nti nno bwamwogeza ekyo olwokuba kali obusungu bwamwetedde okuba naye nedda kirabika busungu ninga omwana wange oyo omwana wange tasobola kubanga si wange mwana wange musajja munange singa omukazi akugamba oba n'owuliraze omuŋŋambo nti nno omwana si wuwo ng'ate tolina ssente za DNA kukakasa okola ki? How do you handle the issue? Okozesa bukodyo ki okumanya nti ddala omwana si wuwo? Ate naawe omukazi nonyezaayo bukodyo ki bw'osobola okukozesa okugonzaamu omusajja omugambe oba ategere nti omwana gw'oyina si wuwe naye ate asigale nga amulabirira. What did you do? Kati olaba kankubuzeeyo ekibuzo naye tooyombe nene naawe buli kaseera bagambye nino ndiwa okuyomba buyombi gwe ne mukaneiba gwe toleeta mbozi za mukaneiba naawe gwe va ne mumutwe gwange oyogera ku biki ebyo nakanakugamba bwetubanga tunyumya ebintu byaffe twogere ku birala naye toleetanga muzimu ogwo mu mboozi zange tuleeta kasambwa akakasambwa saga kumanya nakumanya twogera byaffe oli mukunyumya mukaneiba kyokka naabadde amusuubiza obutayomba ne kali kamukeeta baasi naye bambi kaakakazi olemwa naye gwe kakugunze gwe naaka nesonyiwa kati otandise okwogera nosense ne kati gwe okuba otya omukazi lubuto kyeki lubuto kamunayifu namunagani bagambye ffe tetuzaala okimanyi nga nange nsobola ozaala gwe bagambye buli wobeera n'olubuto kinaguke ku buli omu erage nga bw'oluyina naye bayiwa mukubye golaba namukubye kitono olulala nja kukasota nkasota tekajja nakuddamu kwemanya nti kekko bajja kabuuza n'amanya gaako nga tekeemanya eyeyeyeyeye anti kakwata mbizigo agise obweru kakwata mu bizigo si bya ddala fe balina obweru obuli ku nakyo ko kakwata efe waffe mu basajja tugamba musajja munno waakusinga amahi toluyita lutalo yavijja joshike namba yange eyo y'essimu gyeyambise gwe ayagala okwogera firimu yo bwe ayagala okujoininga whatsapp groups zange okufuna updates gwe ayagala okusupportinga ng'oyagala okwogerera firimu oba yaba Nigeria oba yaki kasi oteekawo akasente naawe ayagala okulanga nange enamba gyeyambise kati mukulu aba ali eno anti be b'amataka ali awo n'alaba kino ekyana nga kiri fuuti 6 ku 100 ku 100 eno poloti ekola nsobola okuwerekerako no but thank you it's okay jitu please gwe ndi mu bwangu oba olw'okuba mweruko yekaakozesa oluzungu omanyi abaala b'essaawo asooka n'akulaga ssebo am class above n'asooka akubaawo oluzungu otagalanga gyoshike giba giwunya mbadde nsaba ompeeyo eddakiika 2 twogeremu ng'abantu abakulu what is it gwe ufa ki n'ensi oli mulalu nkugambye ndi obudde bunkuta ate totegeera wangi my lord are you wonderful bomu neyini guno gulayika 9 oba guziweze 10 era kale era kinkubye era kale eno luno olusajja kiraka lwakuyita buli ate nogundi teyanneggwako egenda mu maaso vija joshike black gem pictures ya YouTube channel koli mukulabira omukulu agambye teweerabira okusaagubula blastinga okitegedde nkulikayo mukwano
oli otya Sina gasituka. naye tuliraawo siina gasituka yakavaayo ku mulimu Kya? Tewali. obulamu buli butya Ebintu bingi. Bwotyo. oli kiriya Kabebi kasambagala. akabebi kayita ku linnya kasamba kagamba Alex daddy Alex olaba kabebi kooya Kiki kyonna kubanga kati saawa zino. olaba Gwe kyonna kyekayoya kyobo. nno omuyaye yatandise ofunamu ku ssente olaba agamba kyonna kyoyoya si byakutandika tegeera mukazi kasente kaweze Wamikisa bambi. okimanyi ng'oyo omwana wa mukisa bw'aba yoyeza enkoko agifunirewo si bumuyaye abala ne ku bbando ebintu byakyuka Enkoko. naye baanange ku mukazi we kwalya nno gweddaawo mwagala bakyala babagattako no yamugattako bambi Njagala kubanga oli bwagira bwe n'afunira ono omulimu n'amukwata bulungi n'amuwa ebyokola bingi oli najja eno ne beejovaana naye baana mmwe nga keyagala bwe. ayo futaloolo oba oli awo neesimanyanga Ku ky'omulimu. olaba njagala kwebaza ku ky'omulimu Mulimu mulungi buli kimu. gwe okimanyi omulimu mulungi buli kimu kigenda bulungi Bayitawo. Nnyo. ate mukwano gw'oyo ampisa bulungi takimanyi nti musanjiwe Ninga mumanyidde ebbanga. ola tulinga abeemanyidde ebbanga nze mumanyiko talina mpisa mbi ose bwe yali kedboyi waffe naye nga buli kimu akikwasa bulungi mba mbi si mubi Obulamu bugenda kyuka. obulamu bwo bugenda kyuka gunze akola kati diiru z'amata kumanyiko sente kati naka zengenda ofuna ku ploti eno gye bagenda otwala enkyozi manyi akaana kazze n'emikisa Tandise okujja. olaba emikisa gitandise okujja nga tekannagira kati teebereze ekanaafuluma Erinnya nga munnange firimu ekyagenda mu maaso Game over. bale ku geemu ebintu bya tekinologi obiteekemu nakataala Weekube. kati gwe weekube gwakuba gwaseka omegga n'oluma kati zanya n'essimu yo mwekube Kati ekinugu oyakyo. kati ekinugu kikudogoda nkifo kyogira nnyo nkube Nkoyi. nze nkooye kati nzikuse sikyayagala geemu zo ate n'enjala ennuma lekuluma Tugenda kulya. kati tulye eki kuba nange kati mpulira etandise Gwe tugule ekikomando. tugule ekikomando Kana ewa. neno naawe n'ebikomando Ekimaali ati. kibita oyagala ebikomando Nakugamba ekikomando ekijja lwakuba gwe. olaba ekikomando nze nkirya lwakubanga ggwe wooli Tugule amandazi. kati tugule amandaazi ne banna munakyalo byebyo Emandazi. Ekikomando tokyagala. Amandazi toga. gwe omuntu atalya kikomando n'amandaazi togaagala oli lubuto owaayi just tuyeyo ku kintu ekiri simple naawe okimanyi ng'ekikomando ekyo kisobola n'okusiba n'otaddamu kupangira nvunyu byakulya nabadde amanyi ngenda kikubawo nze sitya ngamba nti okupanga Ojjukira oli wa boda we yakuteeka. ojjukira oli owa boda yakuteeka wali eri Eri waggulu ku kkubo. Kati eyo maini yasigala. kati eyo maini esigala egenda nga tonnakirira wano wansi wali waggulu opposite naye Ojja kutambula buto. kati gwe tambula butambuzi gundi ogenda kuba ogiraba supermarket awo ogenda ogula bye tuba tulya Tamulya. naawe ojja kulya soseji awooma eno naawe ne bisoseji Woba okomawo. olaba oba okomawo Ojjukira oli omukyala. no kati olaba ne waliko oli omukyala atuguza mwogo manyi Oyitire wano oleete n'obwoya. kati oyo oleeta obumooli Tusiga kyebusitulire. tusika kifusi kikubyera budget ey'ekikomando nga kimanyi bintu byakukekkereza baba ajja nnyiiga kumbe kati oluwulidde chipusi munakyalo baddake Simanyi. bamukwanira ku switi mujjukira episode z'emabega rento sikandozi ejja tuyigiriza laavu nze nabagamba yadde birabikanga naye jamu ebyokuyiga abaana abato bano balina omukwano gweyagala nawe kola ku bintu weebityo Wekituuka ku kyokulya ngoota. ne gwe ng'otabuka nnyo ku byokulya ne mukugulagirira bulungi ate ogamba Olweyo.
nesaagala olweyo naaka Essenjala ennuma. manya okirese ondese ng'enjala ennuma ate kati gwona agenda n'olwayo Asatu kwagala ng'oliwo. kati ku ddakiika 3 obeere ng'otuuse owulidde Size omwangu. kati olaba oba okedde ngoyanguye 2. zibeera 2 2 Lero mwe. naye zibeera 25 kale 25 ku 3 obe ng'okomyewo Lweyo. saagala olweyo naaka ate naawe Tomanyi sente wezze. kati tomanyi sente weze obwedda asaba sente alinda zimukwasa Naka naye naakayanguwa yale ennuma. ojja kudda eyo Oyinza okuddayo n'odda mu bulenzi. maama naaka yatandika okulaba obulenzi nga si kyeya yekka munnaaye naaki nga adda mu buliri agira awummulako naaka agenda aleeta ebyokulya naye nga njagala okutegeeza nti nno waliwo firimu endala ejja muggo gwa sinema no wanyini ku Black Gem Pictures kano ekaggwerayo weekati tekagenda nakuggwayo tugenda bawa kasavu kanyama kati kuba kati needi ebadde mu kiyungu ewedde omukulu ng'aleeta ebimuli by'abafu si kyabafu kyalaavu naye nga nakisiima anakisiima ono omwana ajjamu engatta ayingire naye ffe tukirabye naakatakola ki naakataliiwo waliwo naaki neiba kati agenda okugira bwati mutima ne gukuba alabye eki agenda okulaba mu buliri ng'essanti liweeririrada ebbina liri eri ku kasozi kakulungo kegamubankwateko laba omusiru wagenda okulipira eggaali etali ntuufu laba omusiru wayingiridde nakingalo sirika ate ono si bwe bamanyira abikola ndowooza amanyi neiba yayingidde kumbe kyamani byonna ebyaddirira tujabbira mu kitundu ekye15 Black Gem Pictures video Joshike bwetyo bwegenze teweerabira okuteekako akadde nagamba kozesa enamba yange eyo gweyagala okwogerera firimu yo ku sente nsamusamu naawe ayagala okufulumya firimu of your choice kinigeria kizungu kiki namba Joshike kankwatiremu naawe ayagala okulanga nange namba kweri ku WhatsApp, email, Telegram ate era n'ogikubako direct ejja kuba eyitamu technical director Kisige Joseph ate nga evije Joshike mukano Joshike thanks to Kibuka family Black Gem Pictures